Kasuku ne Salomu babuloga bekyanja bonna sinza simanyi lwaki tebalabise naye nze kyenjo bagamba nti oba kitya mubadde mulina okubeera ku kooti Kasuku, Salomu, Ntambi, munaddala Ntambi bamusiba netubeerawo omanyi bagamba ebbanja lya mwenge lumu ligwa na mwenge. Basiba Ntambi oyo ne tubeera ku kooti ne tubeerawo ebbanga lyonna ne luza ne tugenda tukola ki ne tumulaba ne basiba Salomu ne tugenda era ne tubeerawo ne Salomu simanyi lwaki tabaddeewo kubanga abo in fact ndowooza betusinga ennyo okukolagana nabo naye ng'ovuddeko n'ekyenkolagana bannange kitukakatako bwe baba nga basibye Kacumbaali okubeera nga wooli bwe baba nga basibye Promoter Tamale okubeera nga weetuli nze kyembakubiriza mwenna abali eyo muleme kulowooza mbu ffe twamala bino ebintu tebiriiko mbu simanyi nze namala simanyi nze nsula kyanja bali ab'egindi sina kyembaagaza banne kino ekintu kitukwatako ffenna tukwatire wamu okubanga omuntu bw'afuna ekizibu ffenna tubeerawo kati abo ab'ekyanja ensonga zaabwe sinnazitegeera kubanga neeruzira sinnawulira yagenzeeyo tiyagenzeeko eruzira n'akola ki n'alaba bayinza okuba nga bo beeyo nga naffe tubeera eno Makindye wawa naye waliwo omulimu ogutugatta ogwo gwe gubaleetanga nga waguddewo ebiki ebizibu ate ne lwagamba nti mujje nti tetwesobola ebeme tusobola buli kimu tusobola obuyambi tubusobola naye twagala mubeerewo tetujja wano ku kooti mumujje wano munajja wano tujja basaba ssente tetujja basaba ssente naye twetaaga okubeerawo ng'ebizibu biguddewo njala okwebaza Abitex abaddewo nga promoter ebbanga ddene nnyo okuva lwe basiba ki omusajja ono abaddewo Kacumbaali yabadde asinga okukozesa Levicom ku channel ye luli teyaliiwo olw'ebizibu naye kuno asobodde okubeerawo naawe Tamale mwebale nnyo mwebaye ddala ko ne muganda waffe Siini naye bannange mweyongere okuba nga tubeera wamu ate tweyongere okugamba abantu ekituufu eggwanga lino bwe tunaaba twagala oddizimba munaddala oli yagamba mbu ye kasigale kukakwata yagamba ye kasigale kukakwata tajja kalaki tajja kwogera ye bwe yagamba naye tulina okumanya nti eggwanga lino tulina oddizimba mu birowoozo mu kutegeera baminisita tubakubirize okubanga bejjako ekintu ekyo okuba nti minisita ojja kubeera wali bakusongemu nti oyo minisita ku mulembe gwa Museveni oyo minisita yali mubi nnyo nga tasiba bantu aleruka minisita tetwagala baboogereko ekyo owa NRM tetwagala bagambe nti oyo yali muwagizi wa NRM naye nga mu kukwata abantu waliwo omusajja bamuyita Kacumbaali yamusiba emyaka 10 baminisita ebyo ebintu tetwagala bibeerewo omuntu osobola omuyita mu woofiisi n'oyogera naye n'omugamba Kacumbaali kino kyewakoze kikyamu tokiddangamu bw'omuwoninga emirundi ne giweranga musa oba n'omutumira kubanga oyinza obutayagala mukola ki kumulaba ng'obusungu bukutte oba n'omutumira omuntu ogamba ne guli mumugamba akole ki akendeze mu byakola kubanga ebintu bye tukola bino nammwe muyigamu bwe tuteerera lugamba nti bannange minisita w'enguudo oluguudo lw'Egindi lujjudde ebinnya lukoze eki kibulamu minisita nga ajja kusiba so nze ndowooza ti abantu benna oba owagira NRM ate ne bekwefuulamu naddala bano bakyenjenje abaakajjajjo muzze jjo mu NRM naye mwefudde ekizibu musiba buli mugwe musanze mukola buli kimu naye mujjukire nti bagenda kubanga bagamba nga twawulira ffe mwe muli baana bato naye nze nabwe baga nti wali amaka ga UPC ago aba UPC babonyaabonya abantu kati gweyagala minisita ebintu bye byokoze oba oli minisita wa agriculture oba oli minisita wa education oba oli minisita waki oba oli minisita waki bakwogereko bwe batyo tutereeze ebintu guno omulembe gwakwogera Kenya waliyo bannamawulire aba TikTok boogera olaba ne Rwanda gye tubadde tusuubira nti yerina nnyo omukono ogw'ekyuma naye nayo yatongozza negamba nti ba TikTok bamugasa eri eggwanga lino era ne bafunirawo n'embeera gye bagenda okufunamu ki ssente nebino ebigambo byetwogera nga batunuzzaamu kamera bano abantu ebimu bibayamba nammwe mwetereeze musobole okubanga eggwanga lino litambula akalumu akatwala mu ngeri eyo twakkiriza kati mwe mufuga naye oluvannyuma lw'okukiriza nti kati mwe mufuga tutereeze ebintu
nempulira amateeka simanye ennyumba z'omuntu bazimenye kino bakikolewe bati. Omuntu bw'aba akulaakulana atandikira ku kintu kitono. Ne bwe basimu omuntu ayinza otandika buya mitwalo 2 n'agenda ng'alinnya paka ku yakakadde, paka ku y'obukadde 10 nga tamale gy'akutte. Naye omuntu ogamba nti anaazimbanga akayumba akapoloti ka fuuti 25 oyo taazimbenga, ekyo kikyamu. Omuntu akulaakulana mpola. So nze nsaba gavumenti ne baminisita mutereeze ebintu bye mukola. Kooti njala kwogera ku kooti oba mulina obudde. Kooti balekerawo baleetera emisango. Oli ayimye eri agambe nti mawayanvumye gwe naawe okole kifayiro. Bakireete ku kooti osindike ezo zonna mwonoona ssente za muwa musolo. Buli osindika omuntu weruzira nga talina musango agenda kulya akawunga k'abantu. Kati David Komu abadde ku bijanjaalo by'abasajja abirya naye nga talina musango. Abantu bali eyo bali ebijanjaalo by'abantu bawayiswa mufumbirwa bandi. Oli bw'aba akoze omusango nga ddala mugulaba mugusale. Besigye ali eyo ali akawunga emyaka 2. Olwajja bagamba nti bagobe naye nga mukimanyi bulungi ti ezo ziba ssente za muwa musolo. Ebyo bitusuula mu mabanja. Amabanja ne gajja mu ggwanga ne mutandika ate okubirika abantu emisolo naye nga ssente mwaziteeka mu bintu ebyo. Mwaliisa abantu akawunga abatalina musango, mwabagulira ebijanjaalo. Omulamuzi bwe lwajja mu kkooti akozesa ssente n'amala obudde n'atuula naye ng'ekintu kyaliko omusango oli teyaguzza teguliiwo. Eggwanga ne ligenda mu mabanja nga ligenda mu mabanja mu bintu ebitalimu mugaso. Ogenda okakana ng'otandise gamba nti kacumbaayo ojja kuwanga omusolo kubanga naawe gakuyinze. Amabanja gavumenti nga gagiyinze naye nga ssente zaayonoonebwa mu bintu ebitakola ki ebitaliimu. Waliwo poliisi y'e Katwawo baŋŋamba waliwo omukyala akolagana nnyo nayo okusiba abantu. Ne bannange poliisi egyo emize mugikomye tutambuze eggwanga lyaffe mu mirembe n'obwenkanya kubanga akaluko katwalibwa tukkiriza mmwe mufuga mmwe baffe mmwe muliwo. Kati Pulezidenti Museveni ye pulezidenti. Okitegedde oba atya ye pulezidenti naye tukkirize ensi etambule mu mirembe tusobole okutambuza eggwanga lyaffe tulizimbe. Okimanyi nti Makindye ate tebatusibanga basoose kusiba David. Abantu abadde batera kusiba beeri era nga tugenda eruzira balwambula tugenda Makindye mu kooti tugenda oba kooti ye Kampala tebamanyiyo nga tebagala za mukyalo eri bbalibbali. Ande kooti ye Kampala.